mukama jakujjozi nangamu amazina mwana gwe bw'ojjukira mukama jakujjozi nangamu amazina mwana gwe bw'ojjukira Yesu jakujjozi nangamu amazina bw'ojjukira akamere k'olidde ozinangamu amazina mwana gwe bw'ojjukira akamere k'olidde ozinangamu amazina Owaye ssebo mukulu bw'otuuse munda eyo ky'ogamba omwana oyo Sekamwa ow'empeewo bamubuuzizaako. Ssebo nsaba onzikirize neeyabyeko mu mpya z'ababaza ezitoosa bakyaze. Taata ntandike bwe nagunjukira ng'omusimbu eyagunjukira ekigo. Mpulira. Ssebo mukulu kkiriza bino mbitegeeze bakulu bange ne bato bange abali sayidi eno abawerekeddeko omuto wange Davis. Bwe tuvudde wano abakulu batuwadde ekyanya empogola kyewa omususi ne tugenda wansi wa kasolya k'ennyumba. Wattu mwe abatabaddeeyo bino bye bibaddeeyo. Ssebo bakulu tutuuse wansi wa kasolya k'ennyumba tubasanzeeyo mwe abakulu nga mutulindiridde bulungi. Ssebo taata bwe tuyingidde muzzeemu ne mutwaniriza bulungi nnyo. Amangu ddala nga mumaze okutwaniriza gwe kennyini taata n'okyogera lumunyeerenga mulere gwa Ssuuna n'oyita omwana wa nnyuwo kyami wa biriiwo kayobyawo balungi nsiitiwo ntegeeza ssenga w'abaana n'omugamba nti mwannyinaze nsaba oddemu otulage omwana omulenzi gw'okoonyeko sayidi eri nti omumanyi senga najja muffe abengo n'alondobayo omwana omulenzi muto waffe n'amwanjula butereevu eri abakulu. Wattu taata gwe kennyini okitugambye nti twogere ffe baani ne baani tugenze okweyazaayaza nga ffe bazzukulu bajjajjaffe muteesaasira abengo ate era nga tuli bazzukulu bajjajja akatongole mugatta nammwe abalangira n'ab'omusu nga tetwerinaako wadde oluganda nandiki oluvandimwe n'olukyoli mwe kennyini abakulu ne mutubuuza ekiwasa omukyala kye ki mu Buganda. Mukulu ne tukyogera nti mutwalo twaguleese bulungi. Omwana omulenzi n'akwata maama Biikira Maariya nga omutwalo n'aguwaayo era abakulu ne batuzaala mu luggya muno tuli baana muteekemu akajajjampulire. Ssebo mukulu wangi twanirize jjajja awamu naye mugadde ngaleeza amaanyi jjajja abaddeyo mu lutabaalo era kinkoze bulungi okunyumya olutabaalo luno nga jjajja akomyewo awamu ne mukadde waffe basoose nnyo okubalabako katwongere okutambuza omukolo. Ssebo mukulu ensonga eyo ng'ewedde nga tumaliriza okuwaayo omutwalo. Mukulu gwe kennyini n'okisiinyaako n'ogamba omwana wa nnyuwo senga w'abaana n'omugamba nti senga abagenyi abo ekyamazima bali wanjala enjala ebaluma batwaleko mu Busoga. Gwe kennyini n'omubuuza nti Busoga abatwalewa senga n'omuddamu nti abatwale ewaggabula Nadyope. Batuuse taata gwe otuuse ne bakulu banno ne mutuwa ekyanya ow'amali bukyawa ennoga ne mudda ebbali ne mutulekera senga n'atwebugira. Bino byenkulabidde gy'otabadde tugenze okwetegereza senga atugambye ebigambo bino n'atugamba nti kati ŋŋenda baleetera emmotoka mwesibe enkoba munywere ŋŋenda bavuga nange ne mugamba senga tuvuge lumpe motoka n'etambula omanyi gyesibidde kutambala ku kyalo Nakatooke. Ekyalo Nakatooke tukyetegereza tubadde twakamala okukyetegereza nga nkyakyetegereza bulungi ekyalo Nakatooke nga tekyazze kyokka nga kyazze ne minisita wa Kabaka owa Kabaka Foundation omukulu Ndagala nga kwali ku kyalo Katooke olowooza abadde yekka ne munnamawulire wa Kabaka. Linda mukatono ye mukulu Ndagala azze n'omwana ow'empeewo oyo sebyayi taata tugenze okwetegereza nga munnamawulire wa CBS ow'amaanyi Sendege Yabyayi ali ku kyalo Katooke bakugattira engalo wayise mpulira ne babajja ku kyalo Katooke. Genze okwetegereza ekyalo Katooke nga kyayisibwa mukulembeze w'ekibiina kya Nuupu akyayisibwa ali Kamwokya ng'ekyalo Katooke kyokya nga kiri Kamwokya nange nempita omwana ow'obuwala naluwooza n'awooza ekyalo Katooke n'akiza ekanyogoga n'akiza mu byalo by'ekanyogoga. Mpulira mukulu ne tutambula senga atuwongeddeyo tuutwo mpaka Ssingo
batutuuse essingo tubadde twakatuuka essingo ate senga n'atugamba nti mmwe katatengera batwalako ewa mukadde wammwe Kasujju Lubinga Kasujju Lubinga ne tumubuuzaako tubadde twakamala omubuuzaako n'agamba nti kati mwabadde kimmwe ne mugasa ngo ina gyagala tutwala nti kati mbatwala Busiro omwalo gwe Nakiwogo ne muganze ntayi sigenda gendayo Otuuza ku mwalo banga ekyalo kye Nakiwogo tebateŋŋana mpulira nono omwana nakakaawa bakatire engalo n'omugagga waayo Gakiiki aluwa agasekalaala eyo neŋŋaana okgendayo mpulira senga n'atwongera n'atutambuza paka Busoga ku Kaloma Chapati ne tukabuuzaako tubale lwakamala okukabuuzaako n'atwongerayo paka ew'Omusaamya Wanyama mukoze mutyawo sose mutya olwaki nga manyi yayiseeyo ewammwe mu b'omusu Bankalubo naye ngenza okumwetegereza nga yayise mu Balugonvu kati nange kyenkoze okimanyi nempita Sekamwa owempeewo Sekamwa n'ajja mpulira abadde yaakajja nempitirako ne Sezinyo naye n'atuuka kaakati mukulu nsaba okkirize ne bakola omulimu gw'amaanyi babadde bakyakola omulimu gw'amaanyi senga n'atugamba kati mbatwalako mu basisita b'enkoko njeru ate lugenza okubeetegereza nga bayise Kimaanya Kabonera nga babamanyizaako bulungi ebyoya senga n'ayongera n'atutambuza mpaka ku lw'Ebusaabala ku Luwombo restaurant Oluwombo ne tulubuuzaako ne tuluwa obunnyo abewanga bakubyeko mu ngalo mwebale ne twongera ne tutambula senga yakyatutambuza mpaka bwayiise watulabiddeko nekyabuzi weyayita mu Mayuuni n'atwongerayo n'atutambuza mpaka wali ew'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne twaba ku mpeke ya Nabbi obwedda senga tugamba ekigambo kimu mukyere bukyezi omukyere ne tugulya mpulira senga n'atwongera n'atutambuza n'atutwala ku mutalo ogubadde ogw'amaanyi gyatusangiza ono omwana Namammonde naye nga nsenga Namammonde ono nze sigenda mmusobola kubanga tebateŋŋana nono kakeeto ow'omutima Lumonde ne muleka taata atulemeddewo mujja muli ekyeggulo era omwaddeefe abateeseteese ssebe mukulu nsaba okkirize tukubireko abantu bano abakoze omulimu ogw'amaanyi waliwo abatuuse ne bagaana babadde babiri ono yali omusambi w'omupiira Hakim Magumba akoze emputtu akomyewa Profesa Sekamwa Mubengo Bannabbuto tatuuseeyo ate lwaki anti ye taatambula ali mu bano Bankalubo bw'akoze emputtu oyo noono omulala Ndagala n'endagala n'akola emputtu kati Ndagala ye kyenkoze ne musindika ku Spark TV asisinkane Kasuko w'olugambo senga agimuse buto ge tunaalya nga tukomyewo ssebe mukulu nsaba okkirize katwebaze abantu bano abakoze omulimu ogw'amaanyi